zuwena wuno agamba Bebecool yasinga so ng'ate Bebecool munnange ayanukudde omukulu Kyagulanyi. Museveni wuno naye agamba ensonga z'ebisagazi tetukkiriza. Abange enguudo z'omu Kampala tuzisimbemu ebitooke oba butereevu mbakwanirizaako jika mmeriya ego bwekumire bwekomeze mwana ku mukutu ogenda kuba nga otambula n'okumanya. Gwe atanaba kuba nga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga ate ogendeko ne mu comment section obeeko ky'oŋŋamba. Butereevu ntandise n'ekibuga Kampala, capital city of Uganda. Anti munnange mu Kampala mwotambulira n'osangamu oluguudo mwanatu nga luli mu mbeera mbi n'okusinga olw'omu kyalo. Amazima matuufu ssente zo ziyisibwa naye mwanatu abantu tebalaba nguudo zino wezikolebwa wabula Palamenti yo egamba nti mwanatu Kampala yeetaaga master plan ya myaka nga 10. Kitegeeza bano balina okuyisa ensimbi era nga zikunukkiriza mu biliyoni 8. Can you imagine biliyoni 8 muganda wange ekyo nno nga kibawo buli mwaka. Zino nno nga ziyisibwa okusobola okuba nga ate baddaabiriza enguudo z'omu Kampala mbutuufu ziri mu mbeera mbi. Ekyo bweyagala okyekakasa gendayo ng'enkuba etonnya muganda wange ojja kunjulira. Eyo nno y'endowooza y'omukulu Mr. Chofa Kabuye. Jjukira nti ono ye State Minister for Kampala Capital City and Metropolitan Affairs. Ffenna tukimanyi bulungi nti tukyali mu sikando y'amabaati. Bakwata ono batooli bakwata ono batooli wabula abantu bangi beebuuza. Yes, ab'amabaati babakwata wabula ssente bayisa za mirundi 2 ez'amabaati n'ez'embuzi. Abaffe embuzi zo ziriwa? Ekyo kibuuzo abantu bakyebuuza. Bwe tweyongera mu maaso mukwano gwange abantu bangi bazze beebuuza nti omukulembeze w'eggwanga yeebuzaabuza tayagala kusayininga wabula kirabika munnange akyali ku mulamwa anti ono ye akyagenda mu maaso ng'akubiriza Africa in all nti abakulembeze balina okwekwatakwata mwanatu ne batakkiriza omuze guno omubi ogw'ebisagazi okuba nga gusaasana mu Africa because kino kiri against abantu era nga kyabulabe nnyo eri abantu. Era His Excellency Yoweri Kaguta Museveni agenda maaso n'ategeeza mu butuufu singa abantu ab'ekikula ekitafaanagana balekerawo okuba nga ate ba associatinga then human race egenda kuba nga esigaddewa. Jjukira omuntu okuzaala mwanatu olina okuba nga weegasse ne muntu munno ali opposite sex. Kyokka bino ebyogamba munno abasajja babiri ne bazaala omwana muganda wange kya bbeeyi nnyo nga bw'okimanyi kubanga bakwata mazzi ga musajja ne bagakuba omukazi omulala n'asobola okuzaala. Ye kati omukazi gwe bakubyemu amazzi ago ye tabeereko na mwami. Of course kiba direct nti n'omukyalo oyo ajagenda mu maaso afune mukyala munne kubanga abasajja balina basajja bannaabwe ekintu ekirabika okuba nga kibi nnyo oyo omukulembeze w'eggwanga wategeeza. For sure neebuuza era simanyi abantu bano bajja wa feeling odda otya ku musajja muno. I can't even explain that. Ffenna tujjukira bulungi nti ate omukulembeze w'eggwanga bamuwa etteeka lino alabike nga aliteekako omukono wabula yayita bammemba aba paalamenti ne bagenda ekkololo era bateesa bye bateesa. Ekintu abantu kye bagamba nti tekyali kirungi bano baabalyamu olukwe era munnange ko kaseeyo we yaggwa omukulembeze w'eggwanga yavaayo ate n'akumyawo etteeka eryo mu paalamenti mbu bongere balyekaanye. Mukyalimu obumulumulu amateeka agamu tebaageekennenya bulungi agamu gabulamu naye nga bambi tusaba Mukama Katonda ate awe omukulembeze waffe amaanyi amugumye agende maaso okuba nga asayininga etteeka eryo because tetumanyi abaana baffe abajja mu maaso
bagenda kuba kuki kubanga ensobi ze tukola kati mwanatu zigenda kukosa baana baffe. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media, ensibuko y'amawulire weekuumireko mwanatu otambule n'okumanya. Ffenna tujjukira bulungi emabega kaabo omukulu Kyagulanyi yavaayo n'abuuza Bebecool oba okusoma MDD kikufuula ddambo ate nga okupulakitisinga MDD kikufuula smart. Muganda wange omukulu Bebecool avuddeyo n'amuddamu ye endowooza ye. Omanyi omuntu okubeera omusiru kiva ku ki ky'olowooza? Okubeera nga tolowooza ng'omulala bw'alowooza kyekikufuula omusiru. Era omukulu Bebecool ye mu ndowooza ye agamba bw'ati. Bebecool yamwanukudde n'amugamba gwe Bobi Wine Mr. Kadingo, omuntu okubeera ddambu ye muntu okuvayo n'agamba ayagala kujjako dikiteeta, kyokka wagenda mu nsi ez'ebweru n'ayogerako n'abazungu bo agenda maaso n'abalimba mbu ayagala ku implementinga points 5 ez'omukulembeze w'eggwanga mbu ayagala kutereeza ggwanga. Ekyo nno kyekikufuula ddambu. Jjukira ddambu n'abanyonyodde kigambo kibi nnyonyo era kivumira ddala. Ddambu ye muntu okubeerawo nga tawulira bulungi, tategeera, mu bufunze nga musiru. Ekigambo ekyo mu nsonyi okikozesa naye njagala mukitegeere bulungi, kigambo kibi nnyo kivuma. Era oli wakikuvuma mu luzungu muganda wange mukwatire n'omuggo. Of course luno lutalo lwa bano ddwo si lwakuggwa, yadde nga mbadde nsaba babeere bantu bakulu balekerawo okwanika obuziina bwabwe. Naye nga ensibuko ya bino byonna ate kyava kuba nti abayimbi beegatta mu politics, ekintu ekyo ekitali kirungi. That's why music we Nigeria mwanatu ono akola bulungi. Of course yadde omukulu Kyagulanyi avuma Bebecool wabula ate zuwena awaana Bebecool. Ono nno awaana omwami we nti bano batobye era agenze maaso n'atunyonnyola nti baayinako mwanatu n'emmotoka ng'etonnya. Era ng'omukyalo ono agenda maaso n'atutegeeza nti emmotoka eno mwanatu Bebecool yagigulako muganda we era zaali shillings zaali $40,000. Kani imagine emmotoka y'emitwalo 40 of course eba erina okutonnya. Wabula n'agamba kati mubalaba batereera naye nabo balina emboozi embi ey'emabega. Era enkuba lwe yatonnyanga mwanatu balina okupaakinga ebbali ate basobole okuba nga beeyongera mu lugendo lwabwe olw'ensonga enkuba yali etonya. Kitegeeza mukwano gwange teri mbeera ya luberera. Ekyo kyoyitamu leero ate enja kijja kuba nga kiggwawo. Of course tugenzeko mu ggwanga erya Nigeria era nga nkuleetedde mwana mulenzi Rema. Ogenda kuba ng'omumanyako ebintu bina ate by'obadde tomumanyiiko. Rema we Nigeria si owe Uganda. Kakati nno omuvubuka ono yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali nga 1 omwezi ogwa Meeyi omwaka 2000. Automatically kitegeeza ono aweze emyaka 23 egy'obukulu. Ono ng'era yazuulibwa producer ow'amaanyi amanyikiddwa nga Don Jazz. Era bw'atyo yagenda maaso n'amusayininga mu record label ye emanyiddwa nga Museveni Records mu mwaka gwali 2019. Ono yawangulako Next Rated Award mu mwaka gwa 2019 era nga wano yakuba bayimbi banne ab'e Nigeria okuli Joboy kw'ossa ne Fireboy n'abalala. Ono ng'era mu buto bwe yeegomba nnyo omukulu 50 Cent nga yamusikiriza n'amusindiikiriza okwegatta mu kisaawe ky'omuziki. No alina fashion gy'atambuliramu era ku stage tutera nnyo omulaba nga abeera mu mpale yokka, ekipale kye kinene era nga ayagala nnyo kala ezireekaana. Ono yazaalibwa mu kibuga Benin ekya Nigeria mu Edo State. Oyo no ye musajja mukulu Rema gwe ayagala ku nnyimba ze zinoonyeko zinyuma. Butereevu weneebaliza gwe yeekomye nange okuva gye twatandikidde era nga nkwagaliza bisima byokka. Mukama Katonda ate alakunkuumire.